Weewaawo omanya ddi omusambwa nti gusobola okweyoleka emirundi 3 nga gukweyolekera amannya ag'enjawulo mu biti eby'enjawulo naye ng'ate stiiru guli gumu. Akati omukyala ono yeddira ndowooza nnyonyi agambye nti yaloose kkojjaawe afudde naye nga yenna awanjaga bagenda kuziika kkojjaawe afudde. Kitegedde era abantu basoose muga nti kkojjaawe afudde kutuukayo ddala kituufu afudde, batandika okuwanjaga biki byonna kuba bibadde byetooloolera ku kkojja afudde naye nga bateekateeka okuziika naye ng'ate ssente zigenda okuziika tezimumala. Ogambye nti ne wajja omwami nga bamuyita Nsereko. Nsereko n'omugamba ngenda kuziika ne ssente tezimumala. Nsereko n'akwongera ssente $1,400 ate n'akugamba nti agenda kutwalako. Ng'oli wanaga ngenda kutwalako ate n'akuwa ne ssente mu kugenda okuziika. Kakati omusambwa guli gumu. Oyo kabaka ye kkojjaffe, ekyo mukimanyi lunye. Kkojjaffe najja kulera mwannyina maama Nambi kuba Nambi ffenna mwe tuva. Kati Walumbe ye mwannyina yajjira mu kitundu kya kkojjaffe. Buli lw'oluta kkojja olw'oluta ng'oli bukojja n'oluta nga kkojjaawo oyogera naye oba ng'oli ne bakkojjaabo. Kati ono kkojjaawo gwe waloose afudde, ekyo kitundu kyakubika kabaka. Okitegedde, kyakubika kabaka naye kati owanjaga ne gy'oli ku mirimu omwoyo gwe gugamba sinaba kuweza ssente. Akati kabaka abiyingiddemu, ye nnyini yayagala omuziika ate yayagala okutwalako. Yafudde olina omuziika ate alina okukuwa transport oba okutwalako kubanga Nsereko yadde n'emmotoka. Kkojja ye kabaka, Nsereko ye kabaka. Omusambwa guli gumu. Nsereko mu kitundu ekyo yeddira kkobe. Mu bwab'ekkobe kabaka muyakkira nga Nsereko asereka byonna. Nannyini Nsereko ez'ensonga, nannyini kuserekera bazzukulu nsonga, aserekera ensi ensonga ye Nsereko. Asereka ensonga nga banaga nti Namugera. Bannamugera nondoza ba mutima, mu b'omutima yakkirayo mbwa Namugera. Agerekera ensi oba abazzukulu oba abantu be ensonga, nannyini kugereka nsonga. Oba wayinza okugambira nti kati gera ebiseera. Kitegedde, Namugera gera ebiseera oba Mugera. Ndowooza bamugera be oba be b'omutima, ndowooza oba bannamugera beddira ki? Mannya mpulira gali abiri, Mugera, Namugera. Oba ku bombi kwe kuli ab'omutima oba gombi gaba mutima. Akati mu bwamugera mwe yagerera ensonga. Kitegedde, era Namugera era kye kimu era muyakkira mu bwamugera mu bwa Namugera okugereka ensonga. Kati buli kika alina engeri gye yakkira mu b'empologoma yakkira mu Bwakalema, mu kitundu mwe yasinzira okulemesa abantu, okulemesa by'okola nga bonoga nfumbiddwako wano nawali biki naye nga buli kyogezaako kirema, emirimu girema, buli kimu okulemesa ensi. Ne weetooloola ensi eno buli kimu ne kikulemerera era ng'akuzingazinga akuzza mu bibye by'ayagala mu Bwakalema, mu Bwannakalema, mu kika ky'ab'empologoma. Kitegedde okulemesa abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala bye bakola kubanga tabyagala. Oyinza okufumbira omusajja nga mugagga n'akwerabiza by'olina okukola. Oyinza okufuna omulimu nga gufuna nnyo ne gukwerabiza by'olina okukola. Kati nno kyava akutaayiza buli nsonda. Kati mu kika ky'ab'empologoma era kyova olaba nga ab'empologoma bano balemererwa nnyo ensi lwa linnya lya Kalema. Ensi ebalema nnyo era ab'empologoma basanga nga mulimu abafuna ssente naye batono. Empologoma tetera gaggawala olw'ensonga nti babanjibwa ennono emabega. Obasanga banywa nnyo omwenge, be batava mu birabo, be baba tebategeerekeka. Abamu batabuka emitwe ne bafuuka bazzolo, abamu ne babeera baavu nnyo ne babeera eyo mu byalo. N'obasanga nga bonna beetuumye ekika kiramba, babeera ku kyalo baakiwamba. Kitegedde ne bagamba oli ye Kibuule, ono ye Kalema, oli ye Kimbugwe, ono
okitegedde. So balina erinnya lya Kalema, balemesebwa olw'ensonga nti basuula nnyo ensonga ate amaanyi agabatuddemu mangi, era ab'empologoma tebatera nnyo okusamizibwa basawo ne babaggusa. Lwaliwo ab'empologoma muzibu. Erinnya Kalema, okitegedde, erinnya Kalema basanga eyo, baserwadda baavu, okitegedde, banywa bunywi, myenge, bantale, bannantale, olw'ensonga amaanyi agabatuddemu mayitirivu nnyo, naye nga mu kika ekyo yakkiramu mu bwa Kalema. Kale n'ebika bingi n'amannya gaabyo. Mu b'engeye yakkiramu mu bwa Ggayi oba Seggayi, ndowooza Seggayi, okugayirira by'okola, okugaya, okitegedde, ate nga ab'engeye bageyi, okitegedde, bageyi, bannaggayi, bageyi, era okitegedde, bintu ebifaanaganako bwe bityo. Mu kitundu kya Kawooya yakkiramu mu kitundu eky'okukkakkanya obusungu. Mu kitundu kya Ssenfuka oba Nanfuka, omwo mwasinzira okkubira abantu b'ensi eno. Mu kitundutundu tugambe nti bano nga bawulira nti eddagala eritunda bano abakyala batagenda mugga lisusse obungi. Lwaki lisusse obungi? Nti ensi yonna kati ekitundu ekyo kigikuba. Abaami abakyala basiriza entamu, abatagenda mugga, ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Abaana okufukanga ku buliri, abantu abakulu okuzukukanga ekiro nga obuliri abufukidde, oluusi afuseeko amatonda 2, oli nazukuka nga yeefukidde naye ng'ate muntu mukulu, oluusi alina n'amaka. Bitundutundu ebyo byonna bya Nanfuka mwakubira ensi eno. Anoonya waluma. Muntu omukulu ofuka otya ku buliri? Muntu omukulu obeera otya ng'osiriza entamu, togenda ku mugga. Kitegedde, kyova olabanga eddagala lyeyongedde nnyo ensangi zino, ekitabaddeewo eri ku bajjajjaffe. Tutunda ddagala ly'amaanyi ga kisajja. Kati oli okukolawo akadduka ka herbalist, ba herbalist alina okuba nga akulembezeza nnyo ekintu ky'amaanyi g'ekisajja, ekintu ky'abakyala basiriza entamu. Lwaki kyeyongedde? Lwaki kyekiri mu bantu nti anoonya waluma, anoonya wasiiwa, bintu ebifaanaganako bwe bityo. Okitegedde. Sebunnya linnya lya Bangeyi. Sebunnya bwa musota tebusalimbibwamu obango. Akati Sebunnya kitundutundu kya kinene ttaka, eryo nalyo linnya lya Bangeyi. Jjingo, Najjingo, ze nnyingoyingo za Lubaale, nti Kabaka nnyingoyingo za Lubaale. Abasuubira okuba nti Kabaka musobola omutereeza obutereeza, simanyi nze ntereeza Kabaka, nze nja kuwangira Kabaka, oli azze musimye ennyanga awaka, muzimbye ennyumba ya Kabaka, mutaddemu ennyanga, simanyi muggule olubuga oluddugavu, oyo Kabaka yabaluma ajja kutereera. Kabaka tebamukola bukozi, tolooza nti ojja kukola ebyo atereere. Kabaka nnyingoyingo, ogenda oyunga nnyingo ku nnyingo, lye linnya lya Jjingo oba Najjingo. Kabaka tebamusamirira batyo. Kabaka weewaayo gwe kwatudde omwana omu mu kika n'ogenda ng'omugobako bugobi. Kitegedde nga ye yeeyogerera, talimbwa, talamulwa. Ye yennyini yalina okweyogerera, kati kola kino, kola kino, kola kino. Kyova olaba nga omuntu famire ng'erimu Kabaka tebasobola kusamira busamizi. Kabaka batambuza mutambuze, ogoberera bubaka. Kabaka ssomero, n'akuloosa amasomero. Kabaka tebamusamirira kumuyisa nga bw'olaba bw'onoosamirira Mukasa n'akusaba eryato n'oliteekawo. Kabaka ne bw'omuteerawo ensaka, n'omuteerawo olubuga oluddugavu, n'omuteerawo ennyanga, naye nga babikuterawo buteezi nga tonnaba mumanya, tasobola kutereera. Nnyingoyingo lye linnya lya Jjingo. Okitegedde. Kati ate ne baba n'erinnya erya Nalukenge, okukengera ewala ensonga, kubanga Kabaka bw'otaba mugezi tomusamira. Ekisooka omuntu atambuza Kabaka aba musiru, olina kuba musiru. Bwe weegeziwaza tomutuusa, tomutuukiriza. Kabaka ntabaalo, naye ntabaalo ezo ng'ozzeeyo mu kitundu eky'obuto w'olotera ng'ozzeeyo ku pulayimale, oli mu pulayimale osoma. Olaba oli muntu mukulu naye buli budde olw'otozzeeyo ku ssomero, oli mu pulayimale osoma. Kabaka bamutambuza okuggusa ensonga ze, osobola okwewaayo omwaka mulamba ng'olese byonna, olese by'oliko, olese abaana, olese emirimu. Kabaka ntabaalo, atali musiru tatambuza Kabaka, kubanga atambuza Kabaka bategeerera mutegeerere.
bw'abanga ategeera nnyo tasobola muggusa. Okitegedde? Kati mu kituntundu ekyo mu linnya eryo erya Nalukenge, erya Lukenge, omuntu asamirira Kabaka alina okuba nga mugezi ng'akengera wala ate nga mwekengeze. Okitegedde? Lirinnya lya Nalukenge. Ne tujja tuba n'erinnya era Mubenge eriyitibwa Kasule. Kabaka basulira musulire, bamwebakirira bwebakirizi. Singa oloota ekirooto ne weeyolekerwa omwami gwe bayita Kasule, okitegedde, oba ng'oli mu nsonga, Kasule ky'oba olina okumanya nti akugamba musulira, nti bw'otabaalanga olina okutabaala ng'osulayo. Okitegedde? Kyekireeta Kasule. Amannya mangi mu bika eby'enjawulo. Mu Bekkobe tulinayo Male, muyamalira ensonga. Mu Bekkobe tulinayo erinnya erya Mutumba. Okitegedde? Mwasinzira okugolola abantu entumba. Ekkobe ekkobaane, okukwekobaanira. Singa oloota ow'ekika ky'ekkobe oba olina okumanya nti Kabaka yanneekobaanira, Misambwa gyanneekobaanira. Oba n'oloota omuntu ng'ayambadde olugoye lwa Kakobe. Olugoye lwa Kakobe terwambalwa bantu baliko Misambwa. Okitegedde? Olugoye lwa Kakobe lutegeeza kkobaane. Era abantu abatabaala nga balina ekkobaane babatuma ekibala kye bayita ekkobe, oba ne babatuma olugoye olwa Kakobe ne balubikka naga nti nsaba ekkobaane lyonna eribaddewo linveeko. Ebyo byonna bifa mu ntabaalo. Okitegedde? Kati kika ky'Abekkobe bwe kityo bwe kiri. Mutumba kugolola ntumba. Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Amannya mangi agali mu bika nga bw'oloota omuntu oyo tosobola kumanya kikitegeeza, wabula nga balina kikunnyonnyola. Okitegedde? Kakati waliwo erinnya era ly'abange eriyitibwa Nakakande oba Kakande. Ekyo ekituntundu Kabaka muyakkira okukuba abantu okudda ku ttale okunona bye baalagajjalira, mwe muli obulongo, emizimu, amayembe, emisambwa, oba tugambe Lubaale yenna. Kakande, Nakakande, Nakakande Musambwa. Nakakande Musambwa gubeera ku ttale mu kituntundu eky'Obwaddungu, gutwala abaana abalenzi n'ab'obuwala okunona bajjajjammwe ku ttale. Waliwo otwalira ekita ky'omwenge ku ttale mu Bwaddungu. Okitegedde? Waliwo kakati anti ebirala tubinnyonnyola tubiyitako, kasita tubanyonnyolako ebimu. Okitegedde? Kasita tubanyonnyolako ebimu. Kakati mwegendereze ebitundutundu ebyo. Mwegendereze ebitundutundu ebyo. N'amannya mangi agali mu Bwandawula nga Matovu mu kika ky'Abengabi. Amatovu yagakkiramu, era bw'oloota amatovu oba n'oloota Matovu oba olaba Kabaka Ndawula. Kitegedde? Mu kika ekyo ebiti ebyo eby'amatovu, ebiti by'ensansa, waliwo kye tuyita olukindukindu. Kabaka Ndawula alina mwatulira mu kituntundu eky'erinnya erya Lukindu. Okitegedde? Mu bwa Ssekisaka bano be bayita Bannabisaka. Bannabisaka temutera bawulira oba beddira kika ki? Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Akati ono omukyala ow'ennyonyi, ekirooto kye nga tukizzeeko oba nga tuzzeeyo ku kirooto kye kye yabuuzizza. Kojja agenda kuziika naye talina ssente, ate nga kojja bamubuulidde afudde naye nga ate alina okuziika. Kituntundu eky'okubikka Kabaka. Omukyala ono yeewuliikirizza. Simanyi bannange kye muliko. Ebirooto ng'ebyo nga bikyalina essanyu kirungi nnyo binogera eddagala. Bannange ebirooto muleke birabanga birooto. Ebirooto mubirabanga ebirooto ng'edda bwe twalotanga zi opposite, ndoota ndi ku nsiko nfuka ngenda okuzuuka ng'ofuse ku buliri ng'olwo oli mwana muto. Ebirooto by'obuto n'ebirooto by'obukulu banne mu byawula. Ebirooto by'obukulu biri serious, kiba kikugamba. Bw'olaba oli mukyanyumya, kola ekintu ekyo ng'okyalinawo akadde, ng'okyatunuulikikako, nga tonnaba kusiraana, ng'okyalinawo akasente ak'okulya, ng'okyaliko emmunye, ng'okyaliko omubiri, ng'okyaliko olususu. Kuba Lubaale baaluma abayisa bubi. Abamu batambuza ensonga ezo nga bamaze kusiiwuka, ebyabwe bimaze kufa, buli kimu kimaze kufa, ebintu byonna amaze bitunda, mirimu giweddewo. Oli n'akola ensonga olw'obutaagaani
n'agamba wabanga lubaale nzikiriza lwaki okkiriza ng'omaze kufuuka kintuntu okitegedde kakati ogenda okuziika konna okukubaganyizaako ebirowoozo kojja yafudde kituufu okkiriza ogenda okuziika naye okaaba ne ssente zikutwala Nsereko wajjidde ng'ate ayina n'emmotoka nakkiriza okutwalako n'okkuwa ssente omutwalo gumu mu kanaana Nsereko y'omu ye kkojja okitegedde kabaka akyayina akaseko gy'oli kabaka mukyasobola okunyumya kabaka asobola okukukwatirako gwe kyolaba ng'ekizibu asobola okukukwatirako kubakkiriza naye lwaki omulinda ate amala okutabuka lwaki omulinda amala okunyiiga wano nga mukyateesa ke kaseera wandibadde okolera ekyo nga mukyateesa ng'akyasobola okukuteerayo akabega ye yennyini yakubanja ate ye yennyini yakugamba okkuwa obusobozi okutwala akagambe n'emmotoka agiyina ajjidde emmotoka kabaka yayina lubaale wammwe teri kirala olina kunoonya kabaka olina kumanya kabaka olina kutabaala bakubanja okgenda okubikka naye mu kaseera nga wakyaliwo essanyu wakyaliwo akaseko okyalabikako okyasobola okwemoola waliwo ekituntundu w'obeera nga tokyasobola kwemoola nga ne baba bakutenda nga tekyalina musajja ayinza kwagala okitegedde akugambye ngenda kukutwala nako motoka agiyina ne ssente akuwadde ez'okulyako mu kkubo omukwano ng'ogwo lwaki omulinda amala ekkaawa kubanga kabaka kyefuula bw'anyiiga oyinza okulooza nti mbadde sinyumyangako naye ebintu ebifaanaganako bwe bityo kansubire nti otegedde bulungi weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.